ekika ekyawaggulu eri mu Uganda muno, oba bato oba bakulu oba bakibiina ki oba bakibiina ki, effujjo teririna kalungi ke lituleetera. Era abazadde tuyinza okwebuuza, abakola effujjo bo baalererwawa? N'akuba n'atamukozeeko kabi, nga wabadde akabuguutano mu kibuga wano, bwe weesaazaamu oba obaddemu oba tobaddeemu towona. Abooluganda abaagalwa, tulina okwebuuza, abaana kaakano be tulina, nammwe abazadde abakulu abali wano, mwenga mwesiimye mwalererwa mikono ki? Naye abaana kaakano abalaba bye balaba. Kaakati Katonda kyavudde abagamba mumanyiize abaana ekkubo eribagwanira okutambuliramu. So clans, ebika, tribes, amawanga are a problem in our country. Kizibu nnyo mu ggwanga lyaffe. But let me tell you, naye kambabuulire, for your case here, eriffe wano you are all the Bakedi mmwe mwenna muli bakidi with differences. n'okwawukana. God wants you to be united. Katonda ayagala mubeere bumu. We are all Ugandans. Ffenna tuli bannayuganda. Uganda is our motherland. Uganda ye nnyaffe. Ugandans should love one another. Abannayuganda bagalane. Mutual respect. Tuwaŋŋane ebitiibwa. That is what Paul is saying. Pawulo kyagamba. And because the gospel of salvation, kubanga enjiri ey'obulokozi at the cross of Jesus, ku musalaba where he was crucified, Yesu bwe yakomererwa, they broke down the dividing wall of us.